Endobeso. Kukyenda mu mukaaga tifama ekintu ky'omuziki. Endobeso. Aisha jebale. Obulamu buli butya? Obulamu Oli mugonvu. Mugonvu muko. Kiki? Inshallah kiki? Ndowooza mbeera ya budde eno. Weza. Mukambe mbeera y'obudde. Kale ayinza kadima ku beat wano aka message twakalaba ne tugamba tukubire ene ojja kunnyongera ku kaloboozi katini nkuwulire bulungi. Kadima mwagale kuweereza ggwanga. Kale kati buzibu ki? Naweerezako message. Nina ensonga zenjagala onyambeko. Nina omuntu wange. Olinamu omwana omu tumaze emyaka 2. Omwana mwagala nnyo. Okay. Abadde na buzibu okujjako obuzibu bw'okugaana okujja ewaffe. Okujja ewammwe kutya? Ajja ewaffe bamulabeko. Kuba emyaka 2 gye tubadde naye omutuwa amaze okuyiga muno amaze okola kati mbasiraba nsonga lwaki oba tugenda waaba nno. Mbezezaako okumwegayirira njogedde naye ajje. Oyagala ajjeko ewammwe? Njagala ajjeko ewaffe naye byonna mbyogedde mbikoze agaanye. Kintu ekyo ne kibaako engeri gye kimalamu emirembe. And Aisha, omwami mubeera mwenna? Omwami tubeera naye. Naye mubaamuuko wabulabulamuuko nagamba nti mirimu. Ate nga kitegeerekeka. Kati gwe obuzibu bw'olina buliwa? Obuzibu bw'olina kubeera na muntu otuuka na kumuzaalira ng'abe waffe tebamumanyi. Kintu ekyo kyeraliikirizaamu. Gwe bw'omugamba nti janguka ewaffe agamba atya ye nga ye? Yeebuzaabuza agamba ebbanga ttono okumanyagana twetegeere. Neneebuuza omuntu ayagala mutegeere ntya era omuntu oyinza okutwala bbanga ky'okumanya omuntu kuba omuntu otuukira omuzaaliramu. Ewe omutegedde? Mwetegedde kuba teyingira. Oba omutegedde. Kakati olinayo abantu be b'omanyiko b'osobola okwogerako nabo? Abantu sijja kulimba. Si be bali awo nti tujja tutuuka ebuziba twogere ku nsonga ezo. Saayagala nnyo bintu kubiteeka bweru. Nagamba omuntu wange nja mubanga mukwasaganya twogere. Ndaba obakkiriza naye kimazeeko emirembe bambi. Njagala munneegayirireko omugambe omulaga obutuufu kuba mmanyi oli musajja amanyi ensonga zino. Osanga wanaawulira ku gwe musajja munne. Okay, kale omwami bamuyitaani? Omwami bamuyita Simbwa. Ani? Siwulira? Simbwa. Kale tovaako nno tumukubireko tulabe. Bwe kimu kyoyagala kujjako wammwe? Kyokka njagala kuba ebisinga abadde abikola. Kale. Hala? Wanyisebo. Mwami Simbwa. Wanyimukamawange. Mulangira gyebali ssebo. Kale ssebo sona gyebaliko. Obulamu bugamba ki? Atabadde bubi polisi mweyo. Gye tuli kati bampita kadima muzeeyi. Yes sebo. Ndi ku Beat FM ku radio wano. Yes sebo. Bitambula bitemirimu mirungi. Waliwo obuzibu? Tewali nnyo buzibu. Naye nayogeddeko na Aisha. Yaliwo oyo. Aisha tugambe nti Aisha. Aisha mukyalawo. Wanji? Waliwo obuzibu? Anti Aisha atugambye mbadde mwenna emyaka 2. Omuyinamu n'omwana. Naye ng'obuzibu obuliwo bwakugendako waabwe. Kuba agambye nti akwetayiridde n'agamba kino kiri kino ogendeko ewaabwe naye ng'olinga atabifaako. Nenjagala twogereko naawe kiki ekisibye empina? Mukulu. Wanji sebo. Linda katono. Ongambye gwani? Sebo nze kadima ndi ku Beat. Ani gwe badde yogerako? Gwe omukyala gwe gamba? Yes sebo. Ye mukyala Aisha. Obuzi omuyina mumanyira nnyo abantu temuddamu kumanyira abantu mukendezo kugenda nga muzungazungira ku bantu. Mwami Simbwa, nze omuntu guŋŋamba simumanyi kankugambe kino. Nze ndi musajja mukulu ndi musajja mufumbo nina mukyala wange n'abaana 4 tuli bafumbo mu ekereziya katulika. Nze sizaala bweru sizaala bbali mulekere okugenda muzungira ku bantu. Nina mukyala wange namuwasa mpeta mu ekereziya ekitegeeza nakyala nayanjula sizaala bweru. Kakati mutaata bwe nkubuuziza Aisha nekugamba ati ye gwe mwami Simbwa wanji? Simumanyi. Nga tomumanyi otate nga tusoose byegaana. Simumanyi mbadde mpuliriza mboozi zo. Kati nsaba kubuuza mukyala we Aisha? Mukyala wange si Aisha. Mukyala we yaani? Ali waka wange omubuuzaako ki? Aisha. Gwe Simbwa sebo olina amagezi oyonyizamu engoye engolozo kyo kigenda okuvaamu naye basajjamu muliko amagi okuzanyira ku baana b'abandi omwamujja ng'olina omukyala nze ndi kidomola sebo nti woyiwa mugavaamu. Nze omwana olowooza nze ngenda
ogenda kubeera obubezi mbulina Mufumbo wali wanimba gusajja gwe oyogero Aisha nonga bamanyira akadima ne kanvuma omusajja oyo kwali yeye avuddeko yeye alyoka agambe simanyize ndi Mufumbo biki ye musajja oyo bwina ekibuto bulinganga kiki kati nno nkubulira nabo Bufumbo bwagamba nti ayina omukyala bafumbirwa mpeta empeta egenda kuva ku lugalo lwe Aisha tagenda kubuwangala mu Bufumbo yabumazeemu tebugenda kuwangala mpulirizeeko yoyo omwami omwami yoyo simbwa nze tangamba nga nti Mufumbo kati omposi ongambye asulayo ewuwo mubeera mwenna asulayo bwaba tasuzeyo nangamba nti ali mu safaari kiki bino byempuliro ebibuuzi byonna nibyayogera sibitegeera kogamba nze ndi kidomola bwe bali wamu kisi tewali kivaamu ali kuyegana omwana nga awoze nga bwalina abaana bano obwo obwana nabo nobona bwalina ajja kubuziika gwe bali tomanyi nti Mufumbo gwomanyi nze gye banzaala amanyi gye banzaala oyo annange simanyi kyetugenda kukola kuba mujja kitegeera abasajja bazanyira nnyo ku baana babandi mujja kitegeera nawe kenyininyini ojja mutuuza omugambo alijja ku zino simanyi puroguramu za Rebecca jingeza ebbaluwa sagala nze byakummanyira nze ndi ki yema kadima mayandi ne akukabukoza mukigenzi kitya ekinta buli ky'omuziki ebikyamula bingi Wanji enseno BFM Adina Wanji mukama aliye ne kabooko Amina batazimanyi Kakanyarwanda naye nze kyenjagala aja kyomugamba ogwa ku muyayi w'ekibuga n'amuyisaamu akanaana kibayita eggaali yamuyisaamu eggaali naye nze kyeŋŋamba obudde bukyaliwo omusajja Omufumbo amwesonyiwe tuusako kintu kyonna afuna omusajja okufaase tolinge waddiini yo yammalira budde enza n'okubanga n'emikono gy'obusiramu ekitalo mubeere n'omugomba agamera naye abasajja mwakulaabwe muteeraba amweganye emisana mukama Katonda luno lunaggwa kati tuyinza okuba mamalinde ekawuku tukubira omunamba nga musajja si yeye Wanji Hello Esebo olamusiza nnyo nange era ako munnaluweero oyo Esebo Wanji yagendalike waziro naye olaba Esebo oyo gaali ekitufa Mama Chris agambye nti naye oyo omukazi naye si mwangu nakimbugwe Jackie watugambye baletuweereza ankadima bannange omukyalo oyo bambi akiguddeko kyayagadde okumanya ate yagudde mu nsobi naye nze ŋŋamba abiveeko ajja kufuna omusajja owuwe oyo amwesonyiwe ajja kufuna Mama Chris afumba ekigere mu mbirizi za umeme bombo webale nnyo muwala Professor Mama Chris afumba ebomba ekigere Luswata Albert oli ku BFM owuliriza manager ABS TV tukutumiddeko nnyo mukwano webale nnyo kubanga kwoli owuliriza kadima ne kabogoza mwebale kutuweereza oyo mwana muwala amagezi gemuwa yesonyiwe omusajja Omufumbo akyali mwana muto anoonye omusajja owuwe ebyawoza okuloga abiveemu anoonye omusajja owuwe afune ficha ye nze mama namwe namaliga mukatale musule bulungi agigenze gitya kale webale nnyo mama namwe namaliga mukatale agenti nti afune omusajja owuwe kabogoza ekintu ekituufu afune omusajja owuwe batambuze obulamu bugende mu maaso ate kikini sajja gye bali kabogoza bibaawo ebyo babikola n'otayagala muntu okukumulisa bannange Wanji Haji bannange salamu alaikum warahmatullahi wabarakatu bannange bali kutuweereza namayanja ne kabogoza amanya nze Haji Kasoli Rashid Gambera Kabowa ekyamazima kiri nti omukyalo oyo Allah yamutaasa butaasa okumwonya omusajja oyo atali wa ddiini ye mbadde musaba beere mugumiikiriza abadde akabeere ng'abeekkaanya nnyo aleme kupapa sigadde ndi Haji Kasoli Kabowa Hajati Namponya abatumidde Hajati Namponya mutukulisizeeyo ko nkimanya ava kuziika yebale nnyo Mungu yebale okubanga bayisiza mu mbeera eyo yenze kadima nanga nkabogoza sana bunakafulumula naye nyonna kyembuuza koza alina emyaka emeka oyo mukazi simanyi tagitubuulidde kuba naye noonya kati tusobola okuba nga twesaana naye omwana yamulekewo omusajja tesezza bubi Ayoni Galo agambye nti nze nsaba Aisha va ku baana tebalina musango nze Ayoni Galo noti Aisha engeri gyagambye nti abaana bajja ddugwamu aba oli omusajja gwe kabogoza agenda kwagala Aisha ate Aisha ye Mufumbo ate utegedde ebimbuguddeko tolina mukazi gwe atali Mufumbo bisole bulungi